tasobola kumpa mmotoka nga sinnatuusa ng'egenda kunzita simanyi givuga ng'ogimpa akuwa abaana nga tonnayiga na kwerabirira akwogererayo ate akwogererayo otya tumutuma n'atwogererayo yalemwa okweyogerera omuntu yekka gwe tulirayingako ye Yesu kubanga ye yafa n'azuukira naye buli yafa n'atadda weeyitira mwoyo wa kufa mu bulamu bwo yamuzaala kikola ki ono ye yamuzaala bwe mbanga tondeetera kusimma bannange ndeka ekyo tukikomyawo abategedde mutegedde ekyo tukikomezaawo kale kati tugende ku ndagaano eyo gy'ogambye obufumbo tudde wali ku bufumbo ne okwegatta gwa andaba era atunula okundaba endagaano yonna gye wakola n'omwami oba n'omukyala nga mukyali babiri naye ng'oyenda emabbali buli wojjamu engoye nga tolina mukyala gw'olina mu ndagaano ey'obwakatonda buli lwojjamu jjukira nti okwegatta kyekibi kyokka oba kyekintu kye tukola nga tweyambudde kyokka okimanyi kyekibi kyokka kyokola nga weeyambudde kibi ŋŋamba mu bibi ng'oyenda okwegatta kyekintu kyokka kyokola nga weeyambudde mu nsi ey'omwoyo fe abalaba mu nsi ey'omwoyo oluusi buli we weeyambula abamu baloota nnyo nga bali bwereere buli we weeyambula amagezi amazima ga Katonda weeyambula okutegeera weeyambula okumanya weeyambula connections buli weeyambula mu bwenzi weeyambula okumanya okutegeera n'obugagga weetegereza amaka g'omusajja ng'alina abakazi babiri gwe njagala ku kyalo naawe gwe kennyini alaba sente weeziri connection gye walina weeziri emikwano gikyaliwo nga bwe wagirina bw'okuva lwe wawasa omukazi omulala seekyo omukozi otya ani seekyo yalaba tirano sekitone kibirige bagamba ate kati Ronnie yatujiridde kati obwenzi obeera weeyambudde ogambye ekisooka amagezi okumanya okutegeera ne connection buli we weeyambula nga weeyambulidde omukazi atali mukazi wo tali mukyala wo gwe wasa ate waliwo abawasa bati alina abakyala be 3-4 nga yabawasa omusajja anaabanga wa mukazi omu n'omukazi anaabanga wa musajja omu mwekiri mu Bayibuli tetwogera byaffe buli lwe weeyambula bw'oti muganda wange linda njagala buli musajja kati alaba vidiyo eno njagala akadde kakabire mu kutunga oli mu kujjamu empale eyo bino biro bye tulimu byakutegeera nakuddamu magezi kubanga bw'ogenda mu ggulu bw'ofa tolaba tuba ne bakyali kuno kuba bali kutulaba balina bakyali batuula ne mu ddiiro ne balaba vidiyo zo kirungi nnyo mutulabe mikwano gyaffe era mulaba ne mukubaganya n'ebirowoozo bw'ofa muli 7 bw'ofa mukwano gwange obwogu abo bakyali abo boolaba bakyali ba neeva vunda be mwayogera nabo neeva wunya neeva vunda neeva simanya kyuma biki ekyewunyisa kyekino bw'ofa bakaabamuukaawo gundi kasiri agenze ne bakuteeka mu nnyumba n'oba ofiiridde mu kisenge ekinnuma bw'ofiira mu kisenge ekisenge kituuka ekyala nakyo tenkikoowa omukyala wo yennyini yagamba tebumugirira mu ddiiro wano teeka eri mu galaje wano wemumunaaliza wano kapeti zijja kutoba ate n'ekirala
mbadde nkugamba ennyumba oyogenze kumpi ennyumba yennyini otuuka ekiseera nekutama gwe wagizimba ekisenge gwe wakola design wateekamu sente zo nekutama ekisenge nekikutama ne bakugjayo mu kisenge ne bakuleeta mu ddiiro kigobye neddiiro akaseera bwe katuuka negamba gundi otuwunyirira naye nga bakyali bali bweru banywa buugi bali ku bikopo bya buugi na butogo okimanyi nti nze nkugambye nagendako kufiirwa nga kyali waffe yafudde ne tudda mbitooke ne tutula ne tunyumya nga bwe twasamba naye ng'ali wali mu ddiiro ne tugamba nange oyo kyali yayagala kano yayagala kali naawe bw'ogenda okulaba ng'oli mu kusumbu otambula bwoti mu nsi y'omwoyo oba olaba ng'olaba banno bali mu kwogerako naye ng'oli mu mbeera mbi ekinnuma abantu muganya okutegeera nti waliyo ensi endala wano ku nsi tuliwo kaseera katono waliwo obulamu obusinga abantu bavulubanira ebyobufuzi omuntu nattisa banne mbyobufuzi n'amaliriza nga naye agenze kinnuma basajja mmwe naye njagala tubeemu amagezi era tuddemu amagezi kubanga bino biro byakutegeera bino biro byakudda eri Katonda bino biro si byakumaniyu na Arsenal abo tugenda kubaleka naye bw'ogenda ogenda Maniuto omwerabira Arsenal omwerabira kubanga nabo tebakumanyi muyombe no ne mwekuba naye nga oli omusajja takumanyi tebugenda kucha kumacha bakweyadde 10 tebugenda kucha kumacha bakuweereze teri tali kumanya nene osanga omusajja omukulu alekana Maniu Arsenal nakwata omuggo badai hard wacha wewe njagala mbaka kasemikwano tandika okufokasinga ku byeggulu eddiiro likugoba bw'ofuluma eddiiro bakuteeka mu tenti nze nina omusajja yali mugagga nnyo yali ambasada wa Uganda mu nsi emu olunaku lwe nasooka okumulaba nga bamutaddeka lwe nasooka okulaba buno abafino nga batadde akatanda nga katambula bwe kati nga keesi yalimuuti gundi nga yalimuuti akatanda akavuga nga mwali bulungi naye nga bonna be yalyanga nabo be yacakalanga nabo bali wali batudde bakutte bu smartphone aba bali mu kuchatinga ojja bayitamu mukwano gwange video zino zirabe naye musango ojja kuyita mu bantu okanya kuyita gundi nga takuwulira osigale nga weeyogeza olunaku lugenda kujjira ate bwenna abalaba musango bw'ogaana okutegeera kino musango ng'omukwatako ng'akuyita mu buyisi lwoddamu abamu amagezi bagaddiramu wali nga bagenze oyita mama oyogera osobola n'okwogera mu luzungu mami nga tewali kati olwo batandika mbitooke nze bannange okimanyi nti nno yabadde asinga okulya akantu kali wano mu kyalo yabadde musajja abadde mulungi ate abamu teboogera mazima abadde mulungi ne bwoba obadde gwatta abantu abadde mulungi musajja abadde hamba abadde ayambala bulungi naye ebyo byonna tebiina kye bikyusa ekyokubiri oba ekyokusatu kyenjogerako mbagambye bakufulumizza bakututte mu bitooke yani yaleeta ebintu by'okuziika mu bitooke ne bakuleka wansi eyo kitwaki era bwe bakulekayo sigala loniri musajja wattu n'osirika n'oguma n'obonaabona kubanga emyaka gyo gyonna ku nsi wagaana okutegeera n'okuddamu amagezi nti waliyo ensi endala ngenze mu nsi eyo emirundi n'emirundi nina abantu abafudde bensanzeeyo emirundi n'emirundi naye nga abantu bali bubi abantu bakaaba singa mukama akkiriza n'atulaga mwe Uganda mwe abakaabya akajanja mwe abatulaba ne mukaabya akajanja ne mukama n'akkiriza n'akutwalayo okwo njagala nkubuulire togenda kuddamu kwonoona ojja kwetundako na byonna omuntu avaabira ettaka natta n'abantu ba famire ye olw'okuba ayagala ssente kyokka n'amala omwaka gumu n'ekifa ne kigenda n'owulira ennaku abantu baffe wano ku nsi betuwaana betusuuta betuwagira era oyo ye waffe nga bagenda oyina bye wali olabyeko eyo n'obasanga nga batambula olwosereebu wammwe omu lwe yali agenda okufa namanya ne bwe yafa ne wayita ennaku 3
nengenda mu nsi y'omwoyo ngenda otuuka ng'ali ku biiki gye yagenda nga acyakalira atambulayo naye bakyali tebamulaba ali mu nnaku etenkanika naye nga wano osobola kigasa ky'okulya buli kyonna ky'oyagala kigasa ky'okutta abantu buli muntu yenna gw'olaba kigasa ky'okukwata noga kino kyange wano wange kana akafo kange ndi oli chairman myaka 8 oli kino oli kiri olwana okugira otisiza abaana b'abandi naye ng'ate eri saidi eri muteesa n'omuntu oli nera ne chairman alemerako ennyo waliwo ate ne kano kambatangazeemu waliwo bachairman nga Katonda yamutonda ng'alina okubeerawo kino njagala nkikubuulire muganda wange sooka owulire waliwo abantu nga ogenda kufa ogenda gamba nti omusayi gwaye gujja ggula ekyalo kyaffe kino ofiire obwereere abantu abamu balina sitaani Katonda baaga nanange oyina kyonjagaza ndekanze atidde okay kati tuddeyo wali ku wadde okyannyonnyola wali obwenzi n'ogaba buli muntu yeeyambula yeekutulako biri ekyo kikola both ways kuba ndaba oemphasizing ate ffe nnyo please yogerako ne ku baana abo jjukira nti wano mu nsi yonna abaana abawala abo ebiseera ebisinga ffe abasajja ffe ababaleetera ensonga eyo naye era waaba mufumba alina omumanya nti nedda kati alina omumanya naye oluusi kimusukkako olw'ensonga omukyalo oli gw'oyagadde ayinza okutandika okulogoona olw'okuba ayagala gwe obuganzi kati oli n'afuna ebizimba mu lubuto n'afuna kansa n'afa n'agenda kati bw'akeera ku makya n'afuluma n'agenda naye n'afuna omusajja omulala omusanga ate guba nnyo ku ggwe kyova nkiteeka nnyo ku basajja newankubadde ekibi kyonna kiba kibi naye laba nze wenzija ng'oli mukyala pasita nenjogera ebigambo byange kiri ku ggwe okuwagga aheedi oba nedda woŋŋaana teri kiyinza kukolebwa kati kambabuulire abasajja bagenda kweyongera okutta abakazi ate n'abakazi bagenda kweyongera okutta abasajja kubanga byebiro bye tulimu era njagala gwe andaba weegendereze beera n'omukyalawo omwoyo beera n'omukyalawo nolaba ndowooza ebintu ebitandise okukyankalana buli lwokola ensobi ne weegatta n'omukyalo omulala nga simu temuli mu layini ntuufu obaako bye weeyambula ate n'oyambala ekirala buli muntu yenna eyeeyambula amala n'ayambala leero ku makya obadde ogenda kujja wano okunaaba osose kweyambula bwe kito bwe kiba buli we weeyambula olina okwambala oba oyagala ekyo kiri mu setingi nga bwe tuli kati nti ensi egenda kweyongera okubeera embi mukyakaabya kajanja kiri mu setingi y'ensi y'omwoyo ensi egenda kaluba kubanga buli kaseera tusemberera naye ate ekinnuma nti abamu bagenda tebajja kutuukayo mu kiseera kiri naye kati oli wajja ekibuuzo n'agamba bakabaka bonna mu bayibo waliyo eyalina omukyalo omu Solomoni nkumu bangi Dawudi obwenzi era naye yabukola bo nga bayina bangi wayinza oba yabuuza n'agamba naye bayibo ye nga bonna abaali abasajja ba Katonda bayina abakyala abasukka mu omu anti Kristo bwe yajja olaba gundi Yesu bwe yajja bw'amala okutuuka ebintu n'abikyusaamuuko n'abikyusaamuuko n'abirongosaamuuko n'amateeka gali agali nti omukazi bw'akwatibwa ng'ayenda naye ng'ate yayendanga n'omusajja anti kyenkugambye yawagga aheedi kati omukazi bw'akwatibwa n'omusajja omanyi abasajja njagala mbakakasi kino Kristo bw'ajja
akyusaamu n'atugondezaamu ebintu like embooko n'azikendeezaako. Era nawulira ate mubiri setingi yeri omusango gwasalwangako olwobbye mayinja bwe kiri. Kati Kristo n'akinafuyaamu ebintu yabikyusa. Era tukwebaza Yesu webale. Nzaani okubanga njogera eri abantu bano bonna abalaba. Gwanitse. Setting ey'ebyomwoyo bisetingibwa mu mwoyo ne biryoka birabika. Ensi tegenda kutereera. Omukulu ajja essawa yonna. Waliwo n'ekijja. Ekyo kyo buli kaseera njagala nkyogereko. Bw'otalokoka miggojo. Bw'olemera mu ndagaano y'obwenzi miggojo. Bw'omanya amazima totagakola miggojo. Buli lwe weeyambula ng'oli musajja oba oli mukazi nga weeyambulidde omuntu atali gwe mwayina, olaba n'abantu nga si bafumbo, genda okoleyo akantu akatono akakolo. Katonda samunye ekitiibwa ng'ogenze waabe w'omuwala ne mwogera ne taata n'akukkiriza okuwa omwana we n'akuwa ebbaluwa. Abasajja abamu beepanka naye, abazadde abamu beepanka naye kya butuukirivu bw'okwata mukyala wo n'omugamba nti katugende ewa taata, tulina kale emiti gya sabbuuni boxes zino 2 n'akaveera k'omunnyo ne kilo za sukaali 2 mu Uganda eno. Ebintu byoyogera tuli wano mu Uganda. Ogenda ng'ozunga n'embu ne sabbuuni ne omunnyo mu Uganda eno. Akati ekinuma abazadde abo ayinza n'okubanga omwana omuwala ono yamufulira mbitooke asabe ente n'asaba bikisukaali n'alemerako. Waliwo yaŋŋambye nadde nyiba ne mukwano gwange n'aŋŋamba bamugambye bo tebalina kirala kye baagala ente zaabwe 4. Ng'agulaki nga zaaki kati kyenkulaga nti kati olumu Katonda tutulira nnyo ne bano abaana abato abafuna abakyala biki. Kwani nawe nayogerako wano baali banzitidde wano ku channel, nagenda nenjogerako wali ennyonnyola ki twali twogeraniza ku masturbation nenkola statement neŋŋamba naye bannange gwe atagamba mbu toyagala bakyala toyina mukyala wadde ne girlfriend, ekyo kyali kinzisizza ku channel wano. Naye banne lwaki nakyogera oyinza oba oyagala nnyo naye eri pate gye njagala okgenda neeyanjule n'ekifuula kizibu ng'endaga nti nno kati ono bamugambye nti 40 kakati mu butuufu bano abaana booli mugamba omwami n'omuwala bo beeyagala, gwe omugamba nti 40 kati oba tazinooza ki ekiddirira. Ebintu bino byetaagamu n'ebirala amagezi. Bw'ogenda ewa taata n'aggoba, genda ewa ssenga, yogera ne mukyalawo. Toyina ssente naye oyagala obutuukirivu, kubanga kyolina omanya nti obanga temuli bawase temwewasiza ekitanda kifu. Kifu bwe muba temwewasiza mukola ebya zonto kitanda kifu. Noza katawo Uganda yonna sinfa esinga Uganda. Asire mukama atusaasire kola olaba n'oyandaba oyo kale asabye kage banyaga unique media ekyalo tune Pastor Ronnie tunnyonnyola ensonga y'omwoyo, ensi y'omwoyo ekola etya. Ayina kayogedde nkwatamu points zange ezimu, ayina kayogedde n'agamba buli eyeeyambula oyambala dyeteeka tosobola kweyambula n'osigala nga weeyambudde. Yagala gaano ogenda kweyambula era ojja kwambala. The question is kyoyambala kyeki okimanyi tokimanyi? So tugezeko okubeera faithful n'abantu baffe, because oluggi nga we yayogerako emabega nti akajogula katonowo ti omulundi ogusooka naye muganda wange okukaggala okufulumya buli kibi n'okukaggala lugenda beera lutalo lungi. Mukama wange osese wengambye nti n'oyo atulaba obuliri bufu bwe kiri.
leero ngenda kusabirayo abantu nga basatu n'okwatuza no okwatuza ngenda kubaatuza naye ngenda kusabirayo abasajja basatu ng'amaanyi naye nga gakozingibwa masturbation. Mukama abasumulule mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omukono gwa Katonda gukwata omulabe w'abadde yakwata n'ekisa ekipya kirabikewo saze kimu. Amiina. Kale kakati marriage yotulaze tulina bana muntu omulwa nsonga tomanyi byoyambala nga bwolaba abantu bwe babungeeta n'oyagala ono n'oyagala oli ne munsi y'omwoyo abantu bwe batyo n'oyagala ku kabwa kano n'ogenda ku kabizi n'ogenda ku musota n'ogenda ku ngo. Bano abamasturbatinga bazadde ebyana mu maka nayagala eno nayagala eri ebyaddala. Kati munsonyiwa okubuuza kino munsi y'omwoyo eyo waliyo okukyala noseka aliyo okukyala kubanga waŋŋamba nti buli kikolebwa wano eri giba gyekiri n'ekirala oŋŋamba sitaani akoppa buli Katonda kye yakola akikola mu duplicate eri kati tulina waliyo okukyala bo byennyini okimanyi nti abantu ebyaddala ddala emizimu gibateekako gibateeka mu bufumbo gibateekako empita gwano mubuliwo tokyala naye ate abantu bangi muloose babateekako empita muloose buli oli bakusibye kadaali nga naye akusibye talabika olina eribizzi mu mmotoka. Tomanyi abantu babakyalira dde abantu mwakyala mu maka g'emisambwa temumanyi. Naloota ndaba nyingiddeyo wansi mu kakubo nensangayo omuti omunene nga nyambadde kadaali nendaba faatha naŋŋamba ndi nangatta n'omuntu naye ng'omuntu simulaba olozo tebakyadde ogenze mu maka gaabwe. So abantu bangi muli mu bufumbo naye nga buli spiritual olina kubudivorcinga ng'oli mugatte kyobola oyagala okukola obwenzi eno mu nsi yaffe ng'omukyala agenda sente nga zibula biki kino. So kakati twogere kati tubadde ku bufumbo wali kati okwegatta wali tubadde ku bufumbo nti kyolina omumanya nti obufumbo waliyo obw'omubiri n'obw'omwoyo nti abantu bangi kyokola eno ku nsi obufumbo bwe tugendamu mu nsi ey'omwoyo bavalifayingira eyo nti gundi Nalumoli Meted yeyagadde ne Vincent Kasibante ne bagenda n'akyala ne bamukkiriza ne bagenda ne mu kkanisa ne babalangirira eggulu kaliteekamu sitampu mu ndagaano endagaano eba erumye era omuntu yena nakano buli lwogenda n'oyagala omukazi omusajja n'oyagala omukazi omufumbo oba omukazi omufumbo n'ayagala omusajja atali mufumbo oba oli mu kulwana na Katonda direct. Kati owena ali mu kulwana na Katonda waliwo ono anze sibimanyi ebyo mwabamanyi kati yo omukyala mulabe eri gye basookera buli lwoyingira mu bufumbo bw'omuntu oba olwana na Katonda ebyaddala abantu bali mu ntalo na kulwana na Mukama bikonde ngumi osobola n'okubanga olowooza nti okolera Katonda naye nga zigwa okolera abulira n'abawala wanze muzijjamu ebyo ebintu byo ati kyekyo ati ogambye ebiri mwoyo ne ku nsi ati nange kati nze ate mwogeddeko nenze naba abuulirira abaana abawala nze nzize ku bya mwoyo wangambye leero twogera mazima twogedde mulokoke
Yesu abaagala muve mu kyejo. Muyina ekyejo bannayuganda. Buliwo bodwanyisa omufumbo. Buli lwoyingira mbufumbo. N'ogenda mbufumbo bw'omuntu oba oli muwala n'oyingirira amaka g'oli ng'okimanyidde nti abo bafumbo. Ng'olwo ne bw'obanga tokimanyi kubanga ekibi tekiriko mbusimanyi oba mmanyi. Ekibi kiba kibi. Yes. Omuntu gwe bakutte n'ettooke ng'ava mu lusuku nga lyagudde wansi n'omuntu alitemye nga si lyabwe bombi. Emiggo bwe kaba kasaaganda. Buli omu afuna kasaaganda oba kabira ka mbuuku. Naye era omuntu woba obbye ettooke n'oyitwala mu katale nze n'endigula nze sisobola kuba na musango kuba simanyi oba libadde libbe. Ettooke lino bwe liba ng'olibbye mu lusuku lwa musamize. Anti kati olanga enkubu emiggo gye simanyi. Ekibi kiba kibi. Olya watermelon n'ekufuukira watermelon nzizaayo olubuto lukugulumba owulira enkanyanyasa. Mwana yangamba ati yagendako sayidi zeeyo oyo olumu n'anoga oba mbu yanoga kaki naye mbu kamufuukira ekizibu. Ebibozi biri mu Uganda eno. Anyway, kati ogambye nti ono omukyala eyatawaanya obufumbo bw'oli alwanyisa Katonda. Directly. Naawe omusajja bw'okola ensobi n'ova mu ndagaano eyo olwanyisa Katonda, bino bye bikujjira. Oggulawo oluggi. Bwe bitaba birwadde, bwavu, abaana batandika ositaavinga, otandika okuleetera omukyalo ono obwongo okufa oba omwami obwongo okutabuka. So bingi ebiva mu gundi eyo. Tukyali ku marriage. Bayibuli waweeyogerera nti kakati we kiba kituuse ku ssawa eri tibannange si kwetta mwete. Waliwo weeyogerera ekyo. Lwaki tulayira nti kufa kwe kuli twawula? Bayibuli ekyogera. Paka kufa gwamulondo tomulaba nti alina ebitege. Nyinza oba saamwetegereza. Nyinza okuba afunye emize nga teyagirina. Nze nzuuliddeyo nti omukazi musezi. Omukazi takyuka bannange mmale kulinda ndye. Nannyini mufu. Kati nkutte ewawunya naye tewakoma. Tewakoma. Kye ŋŋamba ewawunya ekyokuwunya tekiggwaawo kati nkole ntya? Kkiriza Katonda, musabire omukyalo oyo, musabire omusajja oyo, mugumiikirize nga Yesu bw'atugumiikiriza. Katonda atugumiikiriza bannange. Nalaba obusirusiru abantu nga beekola ebitategereka, ekisajja ne kigenda ku kisajja kinne waakyo. Olwo yanyumiriza abaali avuga omuvuzi wa boda mukwano gwange. Ava saidi z'entindo abaali mu kuvuga. Akasajja simanya ka Pakistan, simanya kamukwata kamuweweeta. Namugambye lwaki tewakakubya oluyimu linnya lya Yesu? Okakuba oluyimu linnya lya Yesu. Babadde mu baasi akavuga ku piki nga bwe kamugamba mbu nkugulyeyo soda. Yandika ku byoli n'akasindika neeri ne kava ku oluyimu. Okakuba oluyimu linnya lya Yesu n'okagamba ate okukaddamu amagezi. Kakati olobano Katonda oyo yagumiikiriza. Atugumiikiriza n'ottisa abaana b'abantu naye ng'ate muli be bamu. olwo abantu baffe bano abakyusa abatutwala mu mwoyo baabula. Waliwo abantu kyebagamba nti kitwetaagisa nnyo okubeera n'enkolagana ne Katonda. Ebintu ebyo saagala biyingiramu. Naye kambabulyeko katono nnyo ku ngulu. Sigenda yingira kitabo nnyo munda. Buli lw'oba n'enkolagana ne Katonda, waliwo akaseera buli muntu nga Katonda tomuwulira. Naye n'omala okola ensobi, Katonda n'alyoka ayogera. Nga we yalina okwogerera netiwaka gwe wateekawo embeera netiwaka ne gw'otaanamu. Kati oyo aba adiringa ne Mukama. Era mbabulya temwogera ku basumba. Era temwogera ku baweereza ba Mukama olw'ensonga balina amafuta. Oba bannabbi ba bulimba
abanabbi abulimba bo tubagaana. Manya abantu basalanye ebigambo nti oyo yawasa omukazi owokubiri boyo biki tubaleke tetuboogerako bafukibwako amafuta manyi mwegeziwaza nnyo oyo yawasa omukazi owokubiri oyo yavuma empeta serere please mubaleke anedda gemazima ate tebabyogera eyo babyogera naye kyeŋŋamba bayibe egamba togira ki togira nkoyo mukama gwakoze ki kyogere bulungi tokomanga kwoyo eyafukibwako amafuta oyogera n'ennaku kale kale mbadde njagala ntumaliriza gundi eno nkuweeyo abantu babuuza nnyo ku bibaloota so njala kuwayo byenzijukirayo nga 3-4 obijjewo waliwo yaŋŋamba nkubuuza oli katona anvume n'okunyiiga okungi yaŋŋamba aloota nnyo ng'asuula emmere mu ttooyi kitegeeza ki ye byebiki aloota nnyo ng'asuula emmere mu ttooyi mulokole bw'aba mulokole ekigambo kya Katonda okyogerera mu kifo ekitali kituufu omala gwogera. Ekyokubiri bw'oba toli mulokola ebigambo by'omala gasaasaanya bigambo. sitegedde okusaasaanya sitegedde tokitegedde tomanyi bwe basaasaanya kigambo mbuzaali obayambako kitemeeteme taata kyengezaako okugamba nti si buli wamu nti olina okwogererawo nga bwe nabagambye nti si buli wamu nti ogenda kulya emmere si buli wamu nti ogenda kutuula mu restaurant y'omukyalo otuule olye oba si buli muntu nti alina kuba omukwano gwo newankubadde ali sereebu ojja maliriza olunaku lumu weekange ng'akuwadde ennamba y'essimu okubira omuntu akuconnecting. Bino biro bya connectinga so yogere ekirala sebo akitegedde oyo akitegedde. Kale omulala yaŋŋambye kino kiyinza oba si kibuuzo naye yabadde alaga ennaku n'aŋŋamba omusajja we talabanga muntu musajja we buba bwenzi omusajja we ali ku levo ndala nti alina ready okulekawo amaka ge agenda afumbirwe omukyala omufumbo gwayagala opasula mu bufumbo n'aŋŋamba akoze atya. Nabagamba ebiro bino byetulimu bya ttamiiro mugenda kulaba mu biseera by'akalulu abantu bagenda kujja batamidde balyoke batamiiza abantu laba abantu nga bava ku mmotoka beekubawo bafa n'okweteekayo nga baagala okweziiza amasasi like nga baagala okuteekawo omubiri kanjiwewo omubiri. Ettamiiro lye tuliko teriri ku bya politics byokka n'obwenzi ttamiiro sitaani ali mu kumanzira abantu bali mu kujjuzibwa bino ebirooto bimulootayo nga mwenda weegatta n'ebintu bakujjuza n'okukujjuza obwenzi bakutamiiza kati omwami oyo olina omuyamba nga omwenenyeza ayinza okuba abikkiddwako abantu bangi babikkiddwako obutambaala nga tebamanyi abamu kiri mu famire osobola n'okutunula mu famire yaabwe nga bonna bali bwe batyo kati ekyo kimujjamu weegayirire mukama akuume ku mutima gwe kubanga teri mutima gulemu Katonda omutima gwonna bayibuli egamba nti emitima gy'abakabaka giri mu ngalo za mukama asobola yamanyi bwagukyusa namugamba kati kola bwoti namukyusa namugamba kati beera bwoti Katonda alina obusobozi nekyagamba bulireko okimanyi okumanya nti Katonda atugumiikiriza naawe agwatulaba Katonda akugumiikiriza to the extent nti asobola okuteekamu ekirowoozo n'olaba nga amaka go nnyanja Uganda yonna ne mugiraba nga abantu batambula butambuzi banoonya wali nnyanja okimanyi ffenna ne twetubikamu ne tuvaawo very simple ng'atuggyako ng'aleeta abalala naye atugumiikiriza lokoka gundi naawe yalokoka nywera va mu muzannyo gundi
kijja kuluma nnyo nga emizimu gye watema mbikutula mbimenya nga nagyo gikutula kubanga bakulinze. Kati the other time nali nsaba nafuna okwolesebwa nga ndina omuntu gwe nali nsabirako nga ntema omusota. Kati ntema omusota nga mukambwe mukaawu nengutemako omukira nengutemako ekyawa kati nengutema eno wano ku nsingo naye omutwe ne gusigala nga kolaki. Ebyo byebintu ebyonsangayo mu nsi y'omwoyo nga byakulinda. Wantema nguno omukono gwe wagukutula eno enyindo gwe wagijjako nali nfaanana bulungi naye nga mbize ga nali nfaanana bulungi eno enyindo ogiraba leeta enyindo yo. Ate nga bw'olumwa mu nsi y'omubiri ebyaddala mbabuulira nga kambabuulira akaama nga bw'olumwa wano nga wenkusuna wano n'owulira nga bikuluma n'ensi y'omwoyo bwe kityo buli ekikusuna nga kya mwoyo kikuluma. Kitegeera kanja tuze abalokoka atonnaba akasembayo nga webeetegeka okwatula baagala okwatula. Mbadde nyumya nekyali wange wano nga tunaba kushuutinga ayina akantu kaleese nenjagala nkakubuuze. Buli anyumya ng'agamba banziba simanya bano abeeraguza sima jangu tusimanya tusome ki sima bikireeta ssente. Kyali wange ngambye ye yagendangayo naye nga omusajja wa mugamba leete emitwalo 3 2 azinoonya n'omutima nno gonna oba azijjeewa azireeta naye okuva we yalokoka omusumba ne wamugamba tusonda kino alabanga okuwaayo kuva walamu kiva kuki? Olumu kaba kamanyiiro ekyokubiri butasiima ekyokusatu butamanya ekyokuna abantu balowooza ebyakatonda byakaseeyeeya baagala agenda jjajja n'akanga bubu ye katonda ebitalina budde bwabyo ebitalina budde bwabyo yayagala n'ayogera ayina amagezi n'ategeera atategedde kiri eri gwe okusigalirayo. Nekyensaba mwenna abatulaba teekamu ssente ez'oyimirizeewo omulimu gwa Mukama gwonna seekuutira kadingidi naye njagala buli woolaba omubuulizi w'enjiri ne waba wa mu kkanisa muteekemu akantu abuulire yonna gy'osabira. Bino biro si byakwebaka si byakutuula si byakusabiriza si byakukaaba biro si byakukaaba n'okaaba jjajja n'oyita maamawo ajja kukujjira n'omulaba eyafa. Biro byakukkiriza Katonda nakola ky'otegeddwa kukola. Muve mu by'amaziga sangulo amaziga ago g'okaaba otuzigaziga olunaku lumu nali mugamba Mukama nga kino oganyo kijjawo nanzijira mu kiro naŋŋamba mukulu bino ebiro si byakukaaba tomanyi nakyoli nanengezaako kyendi nga siina kubeera mu lubu lw'abakaaba nina kulwana buli kyotema mu nsi ey'omwoyo kyetema buli kyokutula kikutuka. Egimu miti nga minene gya myaka mingi naye atleast buli lwosaba otemako paka bwe gunaagwa nga bw'obiraba mu nsi ey'omubiri n'eri amaanyi g'oteekamu wano ng'otema omuti n'eri mu mwoyo ge maanyi g'oteekamu olina making sure ng'olwana mukwano gwange. Ekirala kyekiseera Katonda omuteeke mu ssente zo naawe gwe wenna ssente zo zigenda kwogerera mu maaso ga Mukama. Kyonna ky'osobola okukola ku lw'omulimu gwa Mukama kikole. Wano omwami Semi yabagamba nti ayagala okusapootinga omulimu guno genda mu maaso kola bw'oti. Twalabayo bameka si 2 3 twalabayo nga 4 naye nga ku bonna abafollowinga
abamu bagamba haleluya emme haleluya nekoma ku haleluya. Pasito oyo ayogera ebinkwata ku mutima. Bikoma ku mutima. Bikoma ku mutima. Ayogedde kye nayitamu nsumuluddwa nnyo bakomaawo. Naye kati bwe tuva kazindaalo kano nompa amazzi oba nowa brother Sami amazzi nanywa amazzi oba totambuza mulimu. Awo we mudde. Si we mudde. Njagadde nnyo okwogera leero ebiruma sizze kusiigako naye mmwe abasinza Katonda atali Katonda kamba bulyeko n'ekirala ekyama kye mbadde temumanyi. Oyinza okweyita ng'olowooza oli mu buloko Katonda akumanyi nnyo omwagala nnyo osiiba ebisiibo bibateekawo biki naye nga tolokokanga yonna tebakubatiza nga tolokokanga geyena. Saagala bannange naye kamba bulyeko katono Katonda akyawa eddiini. Kale njagala kumaliriza then nga namwe mwetegeka kubanga wamala okwatuza neŋŋamba nti amiina vidiyo ejjaba ekomyawo sijja kwongerako kigambo kyonna so mbeebaza mwenna abaddeko mbeebaza njagala kutumirako waliwo omukyala Shivat wenyali Shivat oba Shivat. Omukyala oyo ayambye nnyo mu WhatsApp group coordinatinga bulungi abantu abali mu WhatsApp group yo eya Pastor Ronnie omulimu gwokola mulungi tukwebaza. Then of course omukulu Elijah omujjukira omukulu Elijah amalina okutukyekingako anatukubirako okutubuuzaako bubuuza. Manyi n'omuntu akubira nga akubuuzaako bubuuza nga akuzaamu amaanyi aga muli ku ki ekibulawo atukwebaza. Then waliwo omukulu Nicholas naawe tukweyagala nnyo tukwebaza. Wangambye wadde oyina okujja leero naye ndowooza tasobodde kujja ndowooza olw'enkuba tukwebaza nnyo. Then Henry of course nawe tukwagala nnyo olumu akusangawo naggamba naye kakati Sami nkulaba olabika enjala kwata naakokyayo noziramu amaanyi agakola vidiyo neŋŋamba weewaawo. So Stuart nawe nkwagala nnyo Mukama kyemmanyi abakoze bulungi. Waliwo n'omukyala atera veeyo Ntebe erinnya sirimanyi naye naawe oli mukyala mulungi nnyo tukwebaza nnyo okubeera ng'oyimiridde naffe. Samike gemanya ga Pastor Ronnie gwe mbadde naye so agenda batuza obulokozi then tube nga tumaliriza. We ngamba amen tolinda kwongerako teri kigenda kweyongerako kuba amen tebagyongerako. Nimbye mukama wange kale twatuze obulokozi. Ensi egenda kweyongera okubeera obubi. Ennaku egenda kweyongera obwavu bugenda kweyongera naye lokoka obeere mu ambulera y'eggulu Katonda akubikkeko. Entiisa y'okufa tegenda kulumba. Entiisa y'okubonabona tegenda kujja gy'oli kubanga ogenda kuba covered. Naye muteeke bambi sente mu njiri muteeke sente mu butambi buno butambule kyonna ky'osobola okukola okutwala omulimu guno ogenda mu maaso n'omulimu gwonna mu kanisa yammwe naawe atali mulokole osobola okusapootinga omulimu ogenda mu maaso. Tubaagala nnyo tubenyumiriza mwenna abatambuza obutambi buno. Mukama abawe omukisa era abasisinkane. Kyemmanyi njagala kati oluddako mbatwe ku bujulizi abafunye tebafunye ku YouTube naddala katambi kano batwe ku bujulizi tusobole okuzaamu bannaffe amaanyi. Amiina mbaagala nnyo. Gwayagala okulokoka gamba nti ayi Yesu nzikiriza sebo tugenda kukwogera fembi ng'oddamu okuyamba oli kale gamba nti ayi Yesu nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose sangula amannya gange mu bitabo by'okufa mu bitabo by'amagombe mu bitabo by'obwavu n'ennaku yonna gye bampandiika yonna gye banteeka mu ndagaano zonna ogawandiike
ogawandiike kitabo ekyobulamu kitabo ekyobulamu negaana sitaani negaana sitaani negaana endagaano z'akawuula negaana endagaano z'akawuula negaana obufumbo bw'omwoyo bwonna obuli ivo negaana obufumbo bw'omwoyo bwonna obuli ivo negaana obwavu bw'ekika kyewaffe n'obutasoma negaana obwavu bw'ekika kyewaffe n'obutasoma nyingira mu ndagaano y'omusaayi gwa yesu nyingira mu ndagaano y'omusaayi gwa yesu era mponya okuva olwaleero era mponya okuva olwaleero mukama ng'okomawo onsange nga neeteeseteese onsange nga neeteeseteese nteekaako akabonero nteekaako akabonero mbeera omu ku balambe bo mbeera omu ku balambe bo weebale yesu weebale yesu amiina amiina mukama nsabira buli akkiriza okwatula musisinkane mu nnyumba mwali nsabira oyo atadde mu iyafoni mu matu ng'alaba ali bweru mwana muwala enviiri teyazisiba enviiri zabituttwa musisinkane mukama waali akkiriza okulokoka musisinkane bonna abali mu kulaba mukama abasisinkane leka mukama aleeta omukisa gwa ssente mu nnyumba yammwe abamu ku mmwe mukama agenda kubakozesa okununula famire zammwe abamu ku mmwe mugenda kuba bisumuliza ebigenda okuggulira famire zammwe leka mukama akikole mpita amafuta agatali ga bulijjo okukka ku famire zammwe menya buli ndagaano yonna ey'abafu endagaano y'amagombe endagaano y'okulemererwa endagaano z'obwenzi nyimirira amafuta agafogera ku bulamu bwange abagenda mu makanisa g'abannabbi b'obulimba ababadde mu bifo ebitali bya bwakatonda menya endagaano ezibagatta nabyo mu linnya lya mukama abalina ebirwadde abalina kansa sukaali pressure siriimu ndagira omusaayi gwammwe okulongoka ne organizamu okutereera kaakano mu linnya lya yesu menya ebirooto ebibi nkwambula emisoto egitudde mu bifuba byammwe olw'omukyala nkwambula omusoto ogutudde ku mutwe gwo bakutikka nkata ku mutwe naye nga musota menya enkata eyo ey'omusota mu linnya lya yesu menya buli dayimoni abaloota emmese waliwo abaloota emmese omwoyo gw'obwavu ogwo ngutema mu linnya lya yesu menya buli mwoyo ogwo oguluma abantu mbigere embwa ezikomba abantu mbigere omwoyo gw'okuzunga n'okujeera otambudde eno n'eri obonaabona menya buli dayimoni ezikuzunza nkutula buli byoto na buli kirooto kyonna kwe bakuwandiika ebyoto by'abannabbi b'obulimba ebyoto by'omu mazzi ebyoto bya siriimu kansa pressure sukaali ebyoto byonna eby'amalogo bikutuke mu linnya lya mukama kusabidde obeere free kusabidde obeere n'emirembe abadde tebeebaka mbasabidde mu linnya lya mukama omukono gwa katonda gubasinkane mwebake mu linnya lya yesu omwana akatonda endagaano yammwe empya leka mukama aginyweze kubanga muyingidde mu ndagaano y'omusaayi gwa yesu amiina waliwo omukyala bakutikka oba senga awo baani yakutikka enkata oba wali weetikka kisimanyi wagenda mu kyalo n'agamba nti weetikka enkata eno byakutuzaako omusota ne mukama omusota ogwakutule mu linnya lya yesu na buli yenna gwe baali bakyambazza abalina ebisota mu biwato bikutula mbimenya mu linnya lya yesu amiina abalina emyoyo gy'abafu njigoba era njiggalira mu linnya lya mukama waffe yesu njiggalira emagomba obutaddanga mu bulamu bwammwe ne mu bizinensi yo njigobamu abalina ebitudde mu bizinensi mbyokya omuliro mu linnya lya yesu mukama abalokose banyweze bawe ekisa ekikola ebipya mu linnya lya mukama leka eggulu likukyalireko mukazi gwe naawe musajja gwe mu nnyumba mwoli leka katonda ayogereko naawe abeko byanyumya ebipya gy'oli kubanga akyusa oluyimba olwaleero amiina amiina amiina.